Paalamenti ya Uganda emaze okufulumya program ya nnaku 3 ey'okulayira kw'aba MP. Kakati wano waliwo ekibuuzo era nga abasinga okukiteekamu omuliro be bannaffe ababba akalulu, abamanyi obulungi nti akalulu kabbibwa era nga bakimanyi bulungi nnyo nti buli kimu kye bakola kya mivuyo. Era ekibuuzo kiri nti katulabe eggwanga oba linaalaba aba Nuupu oba banaaboyikootinga okulayira, tibanaazira okulayira, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti etteeka lirambika nti MP omulonde akakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda singa alemererwa okulayira ku designated date ebeera eweereddwa, kiba kitegeeza nti aweebwa ennaku 30, mwezi ennaku 30 alina okulaba nga alayira, era singa ennaku 30 ziggwako kitegeeza nti ekifo kye kiba kigenda kulangirirwa ng'ekiri vacant, era okulonda okupya kuba kulina okubeera nga kukwasaganyizibwa akakiiko k'ebyokulonda. Kakati awo bannaffe we basibidde era nga bagamba katulabe oba tebaalayire, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bwe bagenda okulayira bye bimu ku ebyo kwegamba mbu ebiraga ensi yonna nti Museveni ddala kituufu bamaze okubeera nga bakakasa nti yawangula mu mateeka, ki argument yaabwe bwetyo bwegenda. Kakati nga bwe nkutegeeza nti Paalamenti ya Uganda emaze okufulumya ennaku 3, program ya nnaku 3 eza swearing in of MPs, era nga eraga bulungi nnyo ani naddi lwagenda okubeera nga alayira, ani naddi lwagenda okubeera nga alayira. Okay, ekyo tukitegedde era nti kibuuzo ekisinga okubobbya abantu omutwe. Waliwo n'abagamba nedda kati bali tebalayira babireke. Okubireka kyandibadde awo n'okulayira ekyalibadde kirabikanga okuligitimazinga General Museveni, ekyo nakyo kiri ku sayidi ndala, kwegamba nti okulayira kukakasa nti Museveni kituufu ddala nti yawangula, nti babeera tebabanjiza victory obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nno kyakwegendereza nnyo, oba oli awo kyakwegendereza nnyo, era nze nyinza okugamba nti bwe tutunuulira ground ey'ebyobufuzi nga bweri e Uganda nga ejjudde amajimbi, tewaliiwo kiri mu mateeka, nti n'etteeka mw'olayirira essaawa eno eryo nga bwe ndikusomedde nti ennaku 30 gye bakuwaawo busobola okukeera enkya nga balikyusizza olw'ensonga nti liriko be ligenda okubeera nga lifevaringa. Lisiti nnene ey'emisango egiwaabiddwa, petitions eziteekeddwayo mu kwemulugunya, era eyo ejja kuba mboozi endala tutunulemu tulabe baani abali ku bunkenke, naddala aba NRM emisango gyawaabwa akalulu baakabba bubbi, naye yo tugenda kutunulayo butunduzi kuba lisiti nnene, twagala tutunule baani aboolekedde okubeera nga bamaamulwayo mu Paalamenti. Naye nze nga bwe nkutegeezezza nti wane Uganda kati we tuli essaawa eno buli kimu kiri upside down. Tuli mu military government mwe tutambulira, batufugira ku mudumu gwa muntu. Akakiiko k'ebyokulonda
akalonda ye General Museveni era bakalagira butereevu bye baagala ne kabikola. Parliament General Museveni yagyefuga, essiga eddamuzi yalyefuga. Kakati kuno kuwadaawadako kye bayita okuwadaawadako, kye bayita okkuba omulambo empiso oba okuwadaawadako omulambo empiso kiba kitegeeza nti kuba tolina ssuubi yadde n'akamu. Naye kagamba okuwadaawadako just okwekuumira mu sayiko eyo nga bwe tulinda ekiddako. Go ge mazima nti gwe just imagine singa Joel Ssenyonyi ne banne tebaalayira 2021, singa tebaalayira 2021 tewanditegedde mivuyo giri mu Uganda Airlines n'ebirala bingi nnyo. Temwanditegedde ensolima ziri mu opposition, kubanga bino ebintu bitambulira mu phases. Ekisooka opposition erina ebizibu ebiwererako ddala, nti nga tubaliza akalulu ka 2021 mu myaka egy'etaano paka 2025 paka 2026 tubadde tulaba nti waliwo okwetakkuluzaako ensolima, nga tulina okwetakkuluzaako Musevenizimu, era Robert Kyagulanyi Ssentamu abonyeebonye nnyo n'okulabisa abantu abo tegubadde mulimu mwangu yadde n'akamu, era guzadde empalana, guzadde ebigambo bingi nnyo. N'olw'ensonga ebyo tuba twogera ku opposition okutwala obuyinza si lunaku lumu, era nga bwe baatugamba nti Museveni akalulu tekasobola kumujja mu buyinza, era twagenda okukagendamu akalulu ka 2021 nga tukimanyi tugenda kumuwangula, naye nga ye chance gye tumuwadde esembayo democratically. Ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogera, titumuwadde omukisa ogusembayo democratically, era ababaka ne babawa encouraginga, ne beeteekamu ssente, ne beesimbawo, ne bababba, abaasobola okuyitawo ne bayitawo. N'olw'ensonga eyo sisuubira, era omuntu agamba nti katulabe bwe bataalayire, muganda wange tewaliiwo kintu kyonna kikyuse ky'amaanyi okuleka okubeera nti kati tumaze okukitegeera nti ekituufu kiri nti bano abasajja tebaligenda kuva mu buyinza, ebyo tubaagala kubikola bwe batyo. Tewakyaliwo muntu yenna ayinza kulowooza nti kati Museveni ogenda kujja oyite mu mateeka ng'obolaba abagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu teyalidduse, yaligenze mu kkooti, naye kkooti yalibadde. Ebyo tebikole Uganda, kati buli muntu yenna akimanyi. Naye era nga bwe kiri nti Museveni yali mu gavumenti y'Obote, yalimu Obote tu, yalimu Museveni bulungi nnyo nga minisita, naye ate yajja alwana. Bagamba nti baalwanyisa Amin, si lwakuba Amin yali atta abantu, naye bo baali ku kkubo mu lugendo lwabwe nga bagenda. Kitegeeza Museveni baalina olugendo, era ng'olugendo olwo lwalina okuyita ne ku Obote, baamukozesa nga lutindo, naye mu gavumenti ye baalimu. Kati aba ajuwinga kiri, ate kino bakyerabira. Era Museveni bw'amaliriza akalulu ka 1980 nga baze okulangira nga bagenda okukola obuyeekera, yadduka mu Uganda, naye abantu be baasigalamu, ejjeere lyasigalamu, era bwe yajja ku yakapitalizingira bw'atyo n'atandika okubala ng'akola ki, ng'ateekateeka obuyeekera. Ebyo byaliwo. Kati tugenda mu mbeera eya struggle, era gwe weewuunye lwaki banoonya Kyagulanyi okubeera nti bamukwata, lwaki bw'abaddukako bafuba nnyo okulaba nga bakozesa Ambassador Pope owa America okakasa nti ddala babaawo enteesaganya ne Kyagulanyi, ne batuuka n'okkuba amawulire nti nno gavumenti eri mu nteesaganya ne Nuupu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'agamba balimba, tebiriiyo, kubanga bo kye baagala kuteesa dinadde wali emagere batandika okuduula nga bwe baagala. Kati basindika abasajja babwe ku TV, mumulaba alidde, bamuwadde, mumulaba. Kati waliwo embeera erina okubaawo okakasa nti ddala Bobi Wine takolera Museveni, kubanga ekyo badde bakimusibako ebbanga lyonna. Twagala tulabe omuntu gw'akozesa oba gwe yateekawo, ate tulabe n'ebikola ki, n'ebiddako. Tulabe n'ebiddako,
kuba kati Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okukakasa ekintu ekyo ddala abadde ng'akolera Museveni kubanga ekyo bakikozesezza nnyo okunafuya struggle n'okunafuya bannankyukakyuka nti oyo akolera ani akolera Museveni era kyovulaba nga baagala mbu bagende mu nteesaganya bwe batajja ku disclosinga bajja kujja basindika abasajja baabwe badde kuli ku gundi ku TV batandike yalya baamuwa kwe mbadde mulowooza tebaateza abakulu baasisinkana ne boogera twabagamba tibyalina kuggwa bwe bityo yali firimu eyo soft landing gye yali anoonya ebyo byonna byali ku script ebyo byonna byakola bitya mu mbeera efaanaganako bwetyo nga bw'olaba bamunyagwa bwe bamanye ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yaddukamu engeri Salumusale gye yamuyamba engeri gye yayita ku airport bo balaga nti bamumanyi nnyo naye ate beerabire nti mu ntandikwa bo bennyini be baategeeza Munyago kennyini yagamba bw'agenda kakasa nti akuba Nuupu ekigwo akati ebigambo ebyo bwe biba biva mu ye omuntu eyalayira edda nga bw'agenda okukuba Nuupu ekigwo kati ate bino ebisembayo babikkiriza batya kitegeeza gwe olredde oliko kye watugamba edda tolinawo mazima gaawo naye kale ekituufu kiri nti ababaka balina okulagira kubanga gavumenti ya Museveni gwokulowooza nti nno ogenda kugivuganya democratically obanga akuba omulambo empiso wabula nti kino kyali kifaananyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yayagala okujjayo akiraga ensi nti ddala bano tewaliwo democratic process buli kimu be bakimanipuletinga buli kimu be balina remote yaakyo tewaliwo kintu kiri independent nga kyetaakuluza ku Museveni alagira butereevu ne Muhoozi kati alagira butereevu abalamuzi buli kimu kitegeeza nti tetubangako mu gavumenti eri democratic nedda tewaliwo gavumenti eteeka kitiibwa mu ddembe ly'abuntu tewaliwo gavumenti eteeka kitiibwa mu mateeka tewaliwo gavumenti eri organizinga institutions okubeera nga zibeera independent zonna bazirinako zonna ziriko strings attached okuva eri executive okuva eri General Museveni butereevu ne mutabani we Muhoozi kakati awo gwe woba oyisinziira ogambe nti bwe batalayira kituyamba ki bwe balayira kiyamba ki kitutaasa ki bwe batalayira bwe balayira tufiirwa ki olina okwebuuza ekibuuzo ekyo nga tonaba kuddaawo katulabe kale bwe batalayira bajja kulayira baali bafa bufu baali bakola batya kino kineneko kinene ddala wabula twetaaga okubeera mu system at least Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubambula nabo bennyini bakimanyi tumusajja yatwambula tubadde nga twebisse akatambaala ka democracy akatuggyeko ku face tewaliwo demokrasiya mu Uganda twalinga tulimba bwe tuti kati ebiye nayo yabituggyako ensi yonna ekimanyi nti tuli ba dictator abawedde emirimu eno military government tebanko gavumenti y'abantu nti bino bitwefuula nti obuyinza tubuzizza mu bantu balonde tebisoboka kubanga ne bye bapulaninga ate biri waasi okiraba nti baagala president alondebwe parliament bakyuse ebisanja bive ku myaka 5 bigende ku myaka 7 bakole batya nga bw'obiwulira bwe babipangapanga byonna byabwe bigasa bo kakati ffe twetaaga kubeeramu nga bw'onoogamba nti totta kibi nga tonakikenenya ndusu tulina kubeeramu bwe tutyo nabo bennyini bakimanye tituliwo bubeezi bwe tutyo tutwaliriza butwaliriza nga bwe tunoonya solution which solution gyensuubira okubanga bwe bagamba nti munnange akufumbira omutwe omufumbira yabigere kitegeeza nti gwe wojja ne weerimbika mu nkola ya demokrasi yanga bbo tolina kyogenda kutuukako ekyo kyo nkikubuulira wano e Uganda bano bajja kuwulira ekintu kimu ekyo kubakwata ku nkona era omuntu yenna gwe bw'olaba ng'atandise ebyo waliwo amateeka mujja amateeka gakole byonna kwegamba kuwaddawaddako naye nga yo system eri rotten yavunda dda tewaliwo demokrasiya kati omuntu yenna agezaako kuyita mu democratic process
era mu democratic process aba agenda kubeera bubeezi favored na circumstances ezimu nga bw'olaba nti ababaka abamu babaleka abalala ne babaliivu abamu ne babaleka abalala ne bakola kintu bageza kulaga nti bwabaddewo okusheyaringa ti nuupu baagimala amaanyi. Kale munnange ng'era bwe batugamba nti abantu twabagamba bubwe ntagenda mu kalulu kwesimbawo ne tumugamba kati laba akwasizza abaana b'abendi akoze atya, kitegeeza naye alina ab'okununula abali mu makomera abavunaanibwa emisango naye kennyini okujja okulwanya eddembe lye nga Munnayuganda n'eddembe ly'Abannayuganda abalala abakijjamizibwa. Agenda kukiwola atya? Ekyo kiri gy'ali kuba kati ebintu byatabukira ddala. Kale ali eyo nga gwe okyalowooza okyali ku level yakulayira katulabe bwe bataalayira ebyo tebirina makulu, balayire bagende bakole bye bakola nabo bayitire eyo basobole tubuulira ebifa mu paalamenti n'ebirala ebigenda mu maaso tusobole okubeera nga tubimanya kubanga ensi yonna erina okubeera nga emanyi kubanga kati ebintu byakyuka. Mwe njagala mubeere ekintu ekyo nga mukimanyi nti ebintu byakyuka nti omuntu yeerimbika mu demokurasiya naye ng'ekituufu kiri nti taligenda kukkiriza bantu kwesalirawo ani agenda okubakulembera. Bwe kituuka awo nga ebintu abikola ki? Abikyuse, abifulipinga. Naye ate nga yeerimbika mu demokurasiya nga yeewabira ne mu kkooti omusango nga kkooti emulangirira nga awangudde ebyaddala. Okitegeera kati ebintu bibiri njagala muleme kubeera nga gwe bw'oyisa bebiwo oyisa bibiwo n'omugulira ensaasi n'omutuuza awo wansi n'omuwa n'anyenyanyenya abadde akaba n'asirika. Naye ng'ekituufu kiri nti gwe oyagala omuleka awo otwale obudde oba katugeeze oyale obuliri oba oyoze ebintu oba owaate emmere oba ofumbe emmere nga naye bw'ali ku nsaasi bw'akola ki. Naye ng'ekituufu okimanyi nti ayagala okumusitula kati omuteereddewo akasaasaanyenyi. Kati bano muleke okukkiriza bateerawo busaasi munyenye ng'abaana bato wabula mu bunyenye nga mumanyi wala ne bebi naye atuuka ekiseera n'akanyenya n'akakasuka eri n'akulaga nti kati akaabidde ddala ayagala bbeeyi ng'akaabye ebyaddala era maama ayinza okuva kukuwaata emmere ayinza okuva kukwoza ebintu nanga bwe kansuke mumuyonseeko oba munaazeeko muyonse yeebake. Kati bebi ayinza otusinga amagezi oba ayinza katugaye nti bebi omuto atuuke n'okusinga opposition ya Uganda amagezi nga naye kennyini asobola okukaaba naye yekyangira ddala akasaasi n'akakasuka eri. Byebyo byeyina bagamba ebitonotono ku nsonga y'okulayira era gwe mulaba addaawo amala ebiseera nti kale kadde bataalayire ebyo kasasiro ebyo just process eyina okubeerawo era singa twalonda ne bateeka ekitiibwa mu demokurasiya Bannayuganda akalulu kaabwe singa era pulezidenti mulala yagenda okulayira singa Kyagulanyi agenda kulayira mukimanyi bulungi nnyo. Kakati byonna ebyo babikola nga bakulaga bayita mu mateeka naye ng'ate amateeka mu process yennyini ey'okulonda n'akakiiko k'ebyokulonda naki byonna baabiwamba dda era byonna biri false byonna tebisaanye na kuteekebwa kuyisibwa mu kamwa wabula tuli Bannayuganda. Uganda yaffe tegenda kuvaawo yo tegenda kuvaawo ffe tujja kuvaawo tufe kirera tulina ogibeeramu tulina okulwana bwezizingire nga constitution bwegamba nti tulina okugirwanirira mu buli mbeera yonna akuume.